Omukyalo ono gwe tutagenda kwoleka bwenyiwe atubulidde nti abasajja bamukakkanako ne bamutuusako buli samaanyi nga bamutiisatiisa okumusuula mu kidiba kino singa awalira. Nabadde nva mu tawuni okugula ebintu nensanga abasajja era wennyini ku kkubo nga ku ddaamu. Abasajja ne baŋŋamba olina okukola ekikolwa kye twagala. Bw'oba ogaanye tugenda kusuula mu ddaamu. Nze nange mu kutya okungi okusuula mu ddaamu nga kubanga baginsuulamu sijja kudda. Nange ne batuusako ekyo ekikolwa. Ono y'omu ku batuuze mu kitundu ky'e Bbanda mu disitulikiti y'e Mityana abali mu buzibu bw'ekidiba kino ekyasimwa minisitule y'ebyobulimi. Ne batuga bagenda tuteerawo ttooyi. Ettooyi baagaana abaana ne bajja okusena amazzi bapamaawo. Bwe bapamaawo obubi bukkirira mu ddaamu nga ffe tusena. Ne tunywa lumu n'obusa bw'ente olw'okuba emmotoka ya ddaamu oba temwagala munnaye mugiziike. Bano bagamba nti ng'ekiteeso ky'okugisima kireeteddwa waliwo n'abeefiiriza ne bawaayo ettaka lyabwe bataase ekitundu. Ekigendererwa kyali ky'abatuuze kufuna mazzi mayonjo okukozesa, okuwa ebisolo, okufuuyira ebirime byabwe n'ebirala, kyokka byonna terikituukiridde. Eddaamu eno eri wakati mu ttaka lya mirundi ebiri, lya Mwambiru n'eryange. Twawaayo ettaka ng'ekigendererwa kya kutusimira ddaamu tufunemu. Ekyakolebwa mu nkola eyagadibye nga lyennyo kubanga bulaba kiringa ekizzi kyeteekawo obweteesi ekintu kiwanvu ku kawunsi ziri fuuti 15 n'okusoba. Tolina woosenera amazzi ate nga lode basangawo soosi y'amazzi abantu bwe baali basena amazzi. Ekisinga okubeeraliikiriza nti n'ebyasuubizibwa okuteekebwako okuziyiza okuleeta obulabe ku batuuze ng'olukomera tebyakolebwa. Yalina okusibwako akatimba tekasibibwako, yalina okubeerako tanka ng'abantu tebakkayo kusena mazzi. Mu kiseera kino ekidiba kino kifuuse kattiro n'abaana b'amasomero bawerekere okubakugira okugwamu. Ddaamu eno weeri yeetoolodde amasomero gonna bwe ziba zi primary school, bwe ziba zi modern, amasomero ag'empongo. Abaana baffe abasoma tubanona ku makya okusobola okubasomesa ku ddaamu eno bwe baba baddayo ewaka era tulina okubawerekera. Tosobola kutuma mwana kiro akaanako bakakwate bakasuule bakasuule mu ddaamu naffe kennyini tuba tutyawo okuyitawo akawungeeza. Bwe twogedde ne ssentebe wa disitulikiti y'e Mityana Patrick Mugisha Nshimye agambye nti nga disitulikiti ensonga eno ebali bbali nti minisitule y'ebyobulimi yeevunaanyizibwa. Ffe nga Mityana District Government twali balisiva twatufuna bufunyi ba contractors okuva ku Ministry of Agriculture. Naye kyajja ne kituukako nti ba contractor baakola kye baakola ate ne bamala ne babula ne bagenda. Wabula agambye nti bawandiikira minisitule y'emu okubategeeza ku nsonga eno nga bakyalinda kuddibwamu. Tubategeeza nti ba contractor be mwatuwa okukola omulimu gwo tebaagumaliriza baagenda. Baasobola okujja ne bakola assessment oba okuddamu okulaba kiki ekyetaagisa okumaliriza omulimu ogwo nga tubalinda bo bennyini bajje ne assessment report. Ekirindiriddwa ye minisitule y'ebyobulimi okubaako kyekola okuziyiza obumenyi bw'amateeka okubalukawo mu kitundu kino.